وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. والبغي التعدي والاستطالة. matenda amalungi ga Allah tabaraka wa taala atutuusizza mu kawungeezi k'olwaleero. tuzzaako okusaalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. tumusaba Allah atuwe obulungi obuli mu kawungeezi kano, atutaasa obubi obukalimu. Imaamu An-Nawawi eyatuwandikira ekitabo kino kyetusoma Riyadh as-Salihin yassaamu omulyango ogugamba nti baabu annahyu an al-iftikhar wal-baghi. omulyango guno tugenda kukulaga okuziyizibwa mu busiraamu ensonga yo al-iftikhar, omuntu okwewaana, omuntu okwagala nnyo okwesukkulumya, okwewaana. wayaftakhir bima aataahu Allahu azza wa jal. omuntu naabanga yeewaaniramu ebyo Allah bye yamuwa, n'alowooza nti obifuna magezi ge, nakutegeera kwe, nakutetenkanya kwe. wanasiya haqiqata almun'im, neyeerabira omugabi w'ebyengero omutuufu. Imaamu Nawawi Allah musaasire yatuleetera omulyango guno okutulaga nti omusiraamu yenna toteekeddwa kwematira, toteekeddwa kwesitula ne weefuula omuntu okuba nga oli wa waggulu, abasigadde bonna nga ba wansi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti tilka ddaaru al-akhira, ennyumba ey'okunkomerero. tilka ddaaru al-akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwa fil ard wala fasad. ennyumba eyo nagiteekerateekera abantu abo abataagala kwesitula nakwemulisa. ejjana Allah subhanahu wa ta'ala yagissizaawo lilladhina la yuriduna uluwa, omuntu ataagala kuba nti yeesitula ku banne. mu kwesitula kitutegeezaamu okubanga wenyumya, weewaana, n'otuuka n'okubanga weewaaniramu ebyo by'otateekeddwa kwewaaniramu. bwe buba bulamu Allah yabugaba.
bwe ziba nsimbi nga zoyagadde okwewaaniramu nazo era ziriko nnyinizo. Kibalaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard, byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bya Allah. Nga ggwe omuntu oyinaako yadde okuba ne byolina si mageziko, ne munno okubanga talina byolina si busiru, wabula teekateeka za mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo bwe yakola ensi ye. Ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti mu kututonda kwe yatutondamu yatussaamu amadaala. Mu kutussaamu amadaala li hikmatin ya'lamuha, olwa hikma ye gye yemanyidde Allah subhanahu wa ta'ala. Singa mwenna mwali ku ddaala limu, ensi yandibadde tetambula, bingi ebyandibadde biyimirira. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatussa mu madaala gano buli omu asobole okubanga muweereza wa munne. Omwavu waatali omugagga tabaawo, n'omugagga waali omwavu naye obulamu bugaana. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassaawo amadaala, naye bw'abanga alina eddaala mwakutuusizza tayagala nnyo weerabire. Gyenvuddewo weewaanira ku bantu. Baabu annahyu ani liftikhar. Iftikhar kitegeeza omuntu okubanga weewaana nga weewaanira ku banno bima ataahu Allahu ta'ala, olw'ebyo Allah byakoze eki, byakugabiridde min ni'ma, mu byengera, sawa ni'mat alwalad, oba kyengera ky'abaana, awil maal, oba kyengera nga akuwadde maali, oba akuwadde kyengera kya ilmu. Allah akuwadde irimu, Allah akuwadde kitiibwa, akuwadde maanyi mu mubiri n'ebyefaanaanyirizaako ng'ebyo. Oli ayinza okwewaana n'agamba nti nze omwaka mulamba tebankuba mpiso, naye oba mubwabaki? Mwaka mulamba ngumalako nga tebankubye na mpiso. Omanyi ffe batukuza bulungi okuva mu buto, bannaaza ekyogo n'ekyogero. Nze sikubwakuba biyisoyisa ebyo, era bw'alaba alina kanula ku mukono nga ne mmwe mwabaki miskini, tamanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala yagaba ebyo. Ayinza okubanga gwakuwadde ekyokubanga oli mulamu, obulamu bw'olina obulamu, tolina wakuluma, tolina buzibu, naye toyinza okwesanga ebirala tobiina. Nabwe kityo oli ayinza okwewaana olw'ekyengera ky'abaana nti nze Allah yampa abaana bonna bagezi, abaana bange bonna baki, obugezi babujja ku kitaabwe, nze ndi mugezi, musajja mugezi. Niweewaana olw'okuba oli mugezi nnyo n'abaana bo baki, bagezi. Ye omwana we yasomye yakoze atya ku taamu eno? Nze abangi, era bw'aleeta lipooti nga tali mu bataano abasooka, oyo mmubuusabuusa, ayinza n'okuba nga si wange. Baana bange basaza kamu. La ilaha illa Allah. Yerabidde kati buli lwoba n'ettafakhur, buli lwoba n'embeera ey'okwewaana, otuuka ekiseera
ate n'obisobya otuuka ekiseera ekyandibadde ekyengera ate nefuuka niqima kibonerezo. Ensonga lwaki nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tujja kusoma hadithi ng'atulaga nti mu bintu omusiraamu byatateekeddwa kukola omuli okwewaanira ku banno, okwewaanira ku banno ekyo omusiraamu takikola. Kibalaba Allah tabaraka wa taala tulina ebintu bibiri. Waliwo atahaduthu binnicma, okwogera ku kyengera Allah kyakuwadde ng'okyogerako mu mbeera yakwebaza Allah gwe tolina mutawaana. Era gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwayogerako n'agamba nti wa amma binicmati rabbika fahaddith. Allah bakuwadde ku kyengera kinyumyeko kyogereko, naye ng'okireeta mu mbeera yakumwebaza, yakwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi nebaza Allah yampaye ekyengera kyenyumba, alhamdulillah, yampaye ekyengera kyenyumba. Nebaza Allah yampaye ekyengera kyekidduka, alhamdulillah, nebaza Allah wange. Oyogera ku kyengera naye ng'okizaayo mangu nnyo eri nnyini ky'omutuufu. Ekyo tekirina mutawaana. Era nga bwolaba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba ana sayyidu waladi Adam, nze nsinga abaana Adamu bonna ekitiibwa, mwenna nze mbasinga ekitiibwa. Naye yayongerako mangu nnyo n'agamba nti wala fakhar, nkibagambye naye sibeewaanirako, sibeewaanirako. Kino Allah yakola ki? Yakimpa kyengera kyavawo Allah subhanahu wa ta'ala. Yani la aftakhiru bidhalik, sikyewaaniramu era siraba nti ndi wawaggulu nnyo kummwe. Kikyali ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma babu nahyu an al-iftikhar wal baghi, al baghi kitegeeza obulumbaganyi. Namagenda tunnyonnyoleramu nti okola obulumbaganyi ku banno si kirungi. Obulumbaganyi bujjira mu mbeera ey'okubanga bw'olaba ng'olina w'oliko abasigadde ate obakolako obulumbaganyi, imma mu kubanakuwaza, kubavuma, mu kukola ki. Fahuwa al-udwan ala al-ghayr, kwe kukola obulumbaganyi ku mulala yenna, ekyo tukiyita al-baghi. Nga bonakola obulumbaganyi ku maali ya munno, oba ku mubiri gwe n'omutuusaako obuzibu, oba ku bantu be, oba mu kifo kyonna ky'aba alimu. Fal-udwan anwa'uhu kathira, obulumbaganyi bulina emiteeko mingi, bulina emiteeko mingi, naye nga byonna bigwa mu kiti ekyokubanga tetuteekeddwa kukkakkanya kitiibwa kya muganda omusiraamu. Tolina kukkakkanya kitiibwa kya muntu. Alese aya ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Najm yagamba nti fala tuzakku anfusakum, temwetukuza, temwetukuza tukuza. Okwetukuza bwe tukyogera okwetukuza ndooza kutegerekeka. Naam, twetukuza nakina mazzi nabigambo, mutetukuza n'ebigambo. Naga alhamdulillah ayinza okuyita mu mbeera ya dduwa, okitegeera, ayise mu mbeera yaki alhamdulillah. Fe ennaku zino manyi Allah yatuwa alhamdulillah,
wakati sitambuza bigere ekyo kyo yakinzijamu era sisuubira kukiddamu ne yampa wokusula nawo ninawo nze sikyalina nekyemwetaagako kati just mwebaza bwebaza sina kyemubanja nkolaki oyo ayinza okwetukuza mu mbeera eyo oli ayinza okwetukuza mu nahiya ibadiya mu mbeera yakusinza naga alhamdulillahi nze swala nemwe mukikola mutya abatasaala jama osobola okuwangala nga tosadde ku jama takireese mu mutima kwagala kukubiriza kusaala jama wabula anoonyamu ki anoonya kulaga nga ye bwali owa waggulu talina jama emuyitako awamukitegeera nga bwe nabanyumizaako wano lumu omusiraamu yali akola ki siraamu yali mujjumbize nnyo mu kusaala qabliya baadiya kitegerekeka nga n'abasiraamu muzikiti bamumanyi bagajjamu oyo akeera mu muzikiti ekyo allah ekyengera yakimuwa siraamu batudde wali banyumya siraamu allah yamuwa ekyengera tayitwako ki qabliya neki ne baadiya awuli abamunyumyako tekyamumalira n'abagamba abasiraamu n'okusiiba nasiibye leero n'okusiiba nasiibye kubanga ebaali tebagirabye alina obbannyonnyola byonna allah etabyetaaga fala tuzakku anfusakum temwetukuzanga lwaki huwa a'lam biman ittaqa olw'ensonga nti allah yasinga okumanya ani asinga omutya allah yasinga okumanya ani asinga omutya huwa a'lam biman ittaqa allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ani asinga omutya fala tuzaku anfusakum fanaha allahu subhanahu wa ta'ala ibada an yuzaku anfusahum allah yagaana omuntu okubanga wenyumyako wetukuza mu banno mu mbeera ey'okwewaana fayakulu mathala lisahibi nojja omusanga agamba nti ana a'lamu nnas nze nsinga mu bantu bonna okumanya era bwentunulya bwe nti teri muntu alina irimu nga yange neyewaana nga bwalina irimu mu uganda mulimu alina irimu bannaabo nze mbasinga ki nze mbasinga ilmu oli neyewaana nekyo la ilaha illa allah allah yasinga okumanya ani asinga okumanya allah yasinga okumanya ani asinga okumanya oba ana aktharu minka ta'a nze nkusinga okutya allah nze nkusinga okutya allah subhanahu wa ta'ala oba nze nkusinga emaali n'ebyefaananyirizaako ngaebyo nasalu llah alafiya tazkiyatan linnufus okwetukuza mu mbeera efaanana bwetyo ate era ekyo kigwa mu muteeko gwaki aliftikhar okwenyumya okwewaana ekyo allah subhanahu wa ta'ala takyagala aya eno tekoonagana na aya allah mwayogerera egamba qad aflaha man zakkaaha yeesiimye oyo atukuza omwoyo gwe okutukuza omwoyo gwe wano kyategeeza gutukuza na taa nagondera allah subhanahu wa ta'ala buli lwokola okusinza allah nogondera allah oba otukuza omwoyo gwe wakad khaba man dasaaha nabwe kityo aya nga zino bwe ziba zisangiddwa zonna tuzikwata buli emu nevunulwa nga bwetekeddwa okuba
kitegerekeka. Ati Allah baga nti fala tuzakku anfusakum, ate wanaga nti kad aflaha man zakaha, yesimya agutukuza. Ogutukuza wano si gwe gutukuza ki? Wali otukuza na bigambo. Kitegerekeka. Awasoose wetukuza na ki? Na bigambo. Nze singa kino, nze ndi bwenti. Ebigambo bifaanana bwe bityo omusiraamu tobyogera. Olaba yatugaana n'okukozesa ekigambo nti ana, nze bwenjogera teri akola ki? Toba kimanyi ne mu famire, nze nina okubawa waggulu mu famire, nze nina okwogera, nze nina okukola ki? Ana kikendeezi, kubanga kikusitula ne kikussa mu mbeera ey'okubanga Allah tabaraka wa taala atuuka ekiseera n'akukkakkanya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Temwetukuza, Allah yasinga okumanya ani asinga okumutya. Nabwekityo aya eyokubiri jazizzaako Allah agambye nti innama sabilu ala alladhina yadhlimuna annasa. Assabiru wano kyategeeza okunenya kwonna kuyina kuba kubaani? Ku bantu abalyazaamaanya bannaabwe. Innama sabiru amakulu nti okunenya kwonna kuyina kubanga kuddizibwa eri abo abantu abalyazaamaanya abantu. Babalyazaamaanya mu ki? Fi amwalihim, n'olyazaamaanya abantu mu maali yaabwe. Fi a'radihim, n'olyazaamaanya abantu mu bitiibwa byabwe, n'obakkakkanya mu bitiibwa byabwe, kunako kuba kulyazaamaanya. Fi anfusihim wa fi ahlihim, ne mu bantu baabwe. Haulai humu alladhina alayhim as-sabil, abo abantu be balina okunenyezebwa, be balina okuvunaanwa. Wayabghuna fi lardi bighayri alhaq, ay ya'taduna bighayri alhaq, bakola obulumbaganyi ku bannaabwe mu bukyamu. Wa innama wasafa Allahu albaghya bighayri haqqi liannahu haqiqatan laysa bihaqqi, fakullu albaghi fahuwa bighayri alhaq. Buli bulumbaganyi bwonna babukoleddwa tebubaawo mu mazima. Kasabwa buki? Bulumbaganyi tebubaawo mu mazima. طيب، أليس حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث جاءت ليتدي أمبك صلى الله عليه وسلم، حديث يا عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه، يا قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إليه، مزم الله سبحانه وتعالى أوحى إليه يانزي ساكو وبكى. الله يسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكى. وبكى بن والي بغامبتي أنت واضع بنانge mubenga abantu abakakamu, mubenga abantu abakakamu, mubenga abantu abeetowaze. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakisizaako obubaka ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba abantu bagambe babe bakakamu, abantu babe beetowaze. Kyebayita obwetowaze bwe buliwa? Bw'oba otambulira mu banno bano bowangaala nabo, bw'oba oyagala okumanya nti oli mwetowaze oba toli, naye gwe kennyini osobola okukimanya. Okimanyira ku ki? Kwe kutunuulira buli muntu yenna akusinga obukulu n'omussa mu kiti ky'abazadde bo, nga wonna w'oba omusanze obwanga asisinkanye muzadde wo.
naye bwe weeraba mu nsi nga gw'olina okuwa ekitiibwa akusinga obukulu alina kuba taatawo nabakadde babakuzaala abasigadde tobawa kitiibwa tobagulumiza kiba kitegeeza tolina bukkakkamu Allah bw'ayagala. bwe tuba mu mmotoka nga taatawo omulaba taatawo ayimiridde nga gwe otudde ku ntebe osobola okutebenkererawo na kati tawaadhu etegeeza nti buli lwolaba omuntu yenna akusinga tulimu akusinga ki obukulu omutwala mu kiti kya muzaddewo kitegeeza nti oyina tawaadhu. era nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakutegeeza mu hadithi nakugamba laisa minna si wa mufwe aliwa man lam ya'rifu haqqa kabirana omuntu atamanyi buzito bwa muntu akusinga bukulu omuntu atamanyi kwegamba ekivunaanwa ky'omuntu akusinga emyaka mutuli wa mufe makulu toli ku nkola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam ya'rifu haqqa kabirana wa lam yarham saghirana. bwe kituuka ku mwana omuto omuntu alina tawaadhu omwetowaze bwe kituuka ku mwana omuto amussa mu kiti nti ono mwana wange gwali naye mu myaka amutwala nti ono muganda wange. bw'obanga abantu obatunuulirira mu mbeera eyo kiba kitegeeza nti olina tawaadhu. bwe kibanga abantu obapimira ku bintu birala nnyo nga simuyinaako na luganda oyo yamanyi kitegerekeka oba toyina tawaadhu. kati Allah subhanahu wa ta'ala mu bumu ku bubaka bwe yatuma nabo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutegeeza abasiraamu mubenga abantu beetuwaze. omuntu omwetuwaze tumutegedde embeera ze bw'aba n'omuntu amusingako emyaka aba mukadde. bw'aba n'omuntu gwali naye emyaka gyegimu kale ne bw'oba omusingako oba ne bw'aba akusingako oyinza okugamba nti ono mukulu wange oba ono muto wange. bw'aba asanze omuntu yenna gw'aba asanze ayina okubanga amuwa ekitiibwa kye. inna allaha subhanahu wa ta'ala awha ilayya yanzisaako obubaka anta wadau mube baki hatta la yabghiya ahadun ala ahad mutuke ku mbeera nga teri muntu yenna akola ku mulala bulumbaganyi nga teri muntu yenna akola bulumbaganyi ku muntu yenna. wala yafkharu ahadun ala ahad wala yafkharu ahadun ala ahad. era oli aleme kubanga yeewaana nga weewaanira ku munno teweewaanira ku munno. buli lweweewaanira ku munno kitegeeza nti tawaadhu tewali. kyobalaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma tawaadha ahadun lillahi illa rafa'ah. wallahi teri muntu yeetuwaza ku lwa Allah okujjako nga akusitula madaala. abasinga bayinza okitunuulira nti lwaki wekkakkanya okutuuka ku eryo eddaala lwaki wessawo bwotyo ku ddaala eryo naye wallahi nabbi sallallahu alaihi wasallam yakugamba omuntu tasobola kubanga yeetuwaza ku lwa Allah okujjako nga akusitula. bino ebigambo nabbi waffe Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yabigamba omu ku basahaba be Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abubakar waliwo omu ku basiraamu yajja n'ayogera ebigambo biwanvu wanvu n'amuvuma mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Avuma Abubakar. Bwe yavuma Abubakar nga Nabbi atunula, yatuuka ekiseera Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okuseka. Abubakar yalowooza ti olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam aseka, kitegeeza alowooza mbuliddwa ebigambo bye nsobola okwanukula. Kyeyakola nina akola ki? Nazzaayo ebigambo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asitukawo nga musunguwavu. Naye ya Rasulallah, omusajja obwedda anvuma ng'osirise, aye bw'omaze n'onsekerera. N'amugamba Abubakari, omusajja oyo obwedda akuvuma kituufu, naye obwedda waliwo amwanukula, obwedda yansesa. Gwe obwedda tomulabanga buli lwayomba ate yongera busungu na kuleeta kivumo kisinga ku kibaddewo, wabaddewo amwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala abadde atumye malayika ng'emwanukula. Naye bw'oyingidde mu lutalo naawe n'olwenyigiramu, hadara shaitan, malayika ekoze eki? Ebivuddemu. Ate malayika weeva waliwo omulala ayingirawo, shaitan, nga sisobola kutuula mu kifo, shaitani mweri. Namugamba awuliriza bino, ya Ababakar, ma dhulima abdun bimadhlama fasabara alaiha. Omuddu tasobola kulyaza amaanyizibwa lulyaza amaanya, naaba nga agumiikiriza okujjako nga Allah akusasula ekisinga obulungi. Allah ateekeddwa okukusasula ekisinga ki? Naye bisharut fasabara. Sajja yandyaza amaanyiza. Fasabrun jamil, kangumiikiriza olugumiikiriza olulungi, n'okakasa nti Allah ajja kukuddizaawo buli lw'okikola. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah alina okukuddizaawo, lwakuba nti ebiseera ebimu atuddizaawo naye ne kikusigala ku mutima nga tojjukira nti Allah yakuddizaawo, osigala wanyiigira omuntu. Naye nga oba oli awo Allah yakuggulirawo dda amakubo agakola ki? Agakusasula kyebakulyazama. Namugamba ekyokubiri, wama tawaada ahadun lillah illa rafa. Teri muntu yeetuwaza ku lwa Allah okujjako nga Allah akusitula amadaala. Bw'obanga oyagala Allah akusitule, bw'obanga oyagala Allah akusitule ku duniya, akusitule ne ku akhira, bamwetuwaze, bamuntu mukkakkamu, Allah tabaraka wa ta'ala wallahi ajja kusitula. Ebyokulabirako bingi nnyo ebyali ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paka oyo ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekennyini yali mwetuwaze nnyo, hatta nga ne mu basahaba be ridwanullahi alaihim nga tosobola mwawula ku basahaba. Era olunaku lumu omusajja ajja agamba nti ayyu minkum Muhammad, mumu abatudde wano Muhammad yaliwa? Muhammad yaliwa? Mumu abatudde wano munnamalungu abuuza. Ne bamulaga oli atudde eri. Mukitegedde? Kitegeeza ki ekyo? Hatta ne bwe yatuulanga mu basahaba be ridwanullahi alaihim nga tomwawula. Era ayita byagala nnyo sallallahu alaihi wasallam. Ebyo olwaleero ffe bye tulwanirira ebitiibwa ne tubifiirako. Nentuuka wentuuse ne mutasituka ne mutaleetayo na takbiira. Muli basiraamu kimmwe abatagulumiza alimu, abatagulumiza
amiru oba batagulumiza kitegereka basiraamu ne basahaba bagaananga okusitukira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? lima ya'lamun, olw'okuba baali bakimanyi nti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam takyagala. Mukulembeze wa busiraamu, musiraamu mu basiraamu azaamu kutta amataayi. Amukutte ki? atini min maali llah, wano mukuŋŋaanya emaali wano ya Allah, njagala maali. Amukutte amataayi. Abaaliwo mulowooza ki kye baali bagenda omumukola? La ilaha illa Allah. Obakwatira otya ku nabbi sallallahu alaihi wasallam? Basituka mu sungu bamukwate maleke. Abu Huraira mukoleko songa ze zimale, nagenda ne bamukwatira zaka, ne bamuwa zaka ne bigwa. Olwaleero kwata ku si alim oshitegedde. La ilaha illa Allah. Omuntu asitula edduniya eno n'agituuza ng'onkwatako ngaani? Nabbi sallallahu alaihi wasallam kaana mutawadhi marra, tola nti bakunyumiza nti kaana sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli fi baiti, bwatuuka ewaka sallallahu alaihi wasallam nga si oli mwegwe mumanyi n'ebitiibwa bye byonna by'okubanga mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatuukanga waka ng'alongoosa waka, n'akama embuzi oba ngamiya, n'azeekamira sallallahu alaihi wasallam, n'alongoosa engatto ze zagenda okwambala, yennyini yazirongoosa. Lwaki? Ebyo byonna yabikolanga tawadhu. Kola ki? Hatta n'ebiseera ebimu ng'atambuza n'ekigere ekikalu. Ekigere ekikalu mukitegedde? Tayambadde engatto sallallahu alaihi wasallam, n'atambula. Tekirina kyekikendeeza ku bukkiriza bwo, tekirina kyekikendeeza, wabula kikulaga nti buli lw'obanga weetowaza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akusitula. Waliwo asinga nabbi sallallahu alaihi wasallam okuba wawaggulu? Teri ali musinga kuba wawaggulu. أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. Saka muntu kwewaanira ku mulala, teweewaaniranga ku munno. Mu bintu ebitera okuleeta okwewaana tubirabye ebisinga, mulimu ki? Almaal. Era n'Abakureishi bagamba nahnu aktharu amwalan wa awlaada. Nze nina abaana, nina emaali, oyogera ki naawe? Allah subhanahu wa ta'ala bagamba lan tughniya anhum amwaluhum wala awlaaduhum. Emaali tegenda bayamba, n'abo abaana tebagenda bataasa ku lunaku lw'enkomerero. Yadde mwewanye nti muyina abaana bangi, muyina emaali nyingi, tebirina kye bigenda bayamba. Oyinza okuba nga weewaanira ku bantu olw'okuba oyambadde akasaati oba oyambadde ekkanzu ya bbeeyi nnyo. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man labisa libaasi shuhra, yenna omuntu ayambala olugoye ng'olwambalidde kwewaanira ku banno, Allah agenda kukwambaza olugoye lw'obuswavu yawma alqiyama. Albasahu Allahu libaasa almadhal, Allah agenda kukwambaza ekyambalo kyaki? Ky'obunyoomefu. Libaasi shuhra just lugoye. Oba oyambadde engatto nosooka opima mubali mu muzikiti, ani agirina wano? Maafi.
totukana okugamba banno nti engato ekwambaza wenna bweyambadde bweba saawa esaawa ogiraba musira byonna sobola okukusasula wenna okuviira ddala ku kisooka paka ku kisembayo ate nensigaza ne balansi. Al-iftikhar ala nnas, okwewaanira ku bantu, wallahi kibi nnyo, kibi. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala atuuka okubanga alagira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza abantu nti bannaye mube bakakkamu, mube bagonvu, temwewaanira ku bannammwe. Mujjukira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulaga musajja yali ayambadde olunaku nga yenna yamshi yatabakhtar ala nnas, agenda yewaanira ku bantu, akumba mu bantu. Kyekyamutuukako kad ajabatuhu nafsu, muli yalabanga tiryamusinga, ali waggulu nnyo. Fakhasafa Allahu bihi al-arda, Allah yalagira ensi eno emumire. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumi alqiyama, n'okutuusa olwaleero akyakka paka ku lunaku lw'enkomerero. Yayambala n'alaba nga anyumye, tiryamusinga, n'atambula entambula ey'okwewaana. Allah tabaraka wa ta'ala fakhasafa bihi al-ard, Allah n'alagira ensi n'ekola ki? N'okutuusa olwaleero akyakka kwematira. Nawe kityo mu bufunze buli lwoga nti ana khairu, nze nsinga, oba oli muganda wa Ibulisi, oba oli muganda wani, kubanga yayogera ebigambo ebyo, ana khairu minhu, nze nsinga ki? Nze musinga obulungi. Asinga ani? Khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tin, nze wantonda mu muliro, ye n'omutonda mu bitakataka. Ate oyinza otya okugeraageranya ebitakataka neki? Ana khairu minhu. Nabwe kityo tujja kuba insha Allahu ta'ala mala okwaziina الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Katusooke tutunuulye ebigambo by'abasahaba bano bufuuzi. Yagamba Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, wajadina alkaram fi taqwa. Twakisanganga obugabi kutambula nnyo ne taqwa, kutambulira mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Walghina fi lyaqin, obugagga bubaawo nakumatira, obugagga buli mu kumatira ekyo Allah kyakuwadde. Naga nti washarafu fi tawadhu, ate ekitiibwa kiva muki? Twakisanga mu bwetwaze. Bwe oyagala ekitiibwa kiri mu bwetwaze. Agamba Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man tawadha'a lillahi takhashshu'an, omuntu buli lwe yeetwaza ku lwa Allah mu mbeera ey'okumutya, rafa'ahu Allahu yawma alqiyamah, Allah agenda kukusitula yawma alqiyamah. Waman tatawala ta'azzuman, ate buli lw'oyagala okwesitula obe wanjawulo nnyo, wankizo nnyo, wada'ahu Allahu yawma alqiyamah, Allah agenda kukakkanya ku lunaku lwaki? N'agamba Mu'adh ibn Jabal nti la yablughu abdun dhari al-iman, mutasobola kutuuka ku ddala lya bukkiriza, hatta yakuna tawadhu ahabu ilayhi min asharaf, okutuusa nga omuddu oyo afudde obwetwaze nga bwagalwa nnyo gyali okusinga ebitiibwa. Oyo aba atuuse ku ddaala ly'obukkiriza. N'agamba Salman al-Farisi, yali agamba Jarir ibn Abdillah, yamugamba nti ya Jarir, tawadha lillah fa innahu man tawadha lillahi fi dunya rafa'ahu Allahu yawma al-qiyamah. Oyo naye yali abuulira sahaba munne, amugamba Jarir, weetwazenga ku lwa Allah. Omuntu buli lwetwaza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ku dunya, Allah agenda kusitula yawma al-qiyamah. Waqala Luqman Hakim libnihi ya bunay tawadha lilhaqqi takun aqalu nnas. Ono yali abuulira mutabanyiwe, yamugamba tawadha lilhaqqi, awali amazima kolanga ki? Bamwetowase. Takun aqalu nnas, ojja kuba omuntu asinga abantu bonna abugezi. Bwe oyagala kuba omuntu asinga amagezi mu bantu bonna, bamukkakkamu awali amazima. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna aleka okugula olugoye olw'ebbeeyi ng'olulese lwa bwetowaze, sente obadde ozirina zirugula, naye ng'olulese kwetwaza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agenda kwambaza mu ngoye z'omujjana lw'ekyo kyokka. Sheikh Uthaymin rahimahullah n'agamba nti hadithi eyo eraga nti bw'obanga owangaalira mu bantu, kitegerekeka, nga si baamusita wagwa waggulu nnyo, toyambala ngoye ziri waggulu nnyo 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 nnyo, kireme kussa mu mutima gwo muli embeera ey'okukola ki? Okubeewaanirako. Oyinza okukireka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga okireese lwa Allah, Allah agenda kukwambaza engoye yawma al-qiyama
engoye ez'omuki ez'omujjana. hadisi ezimu tujja ziraba mu maaso keeyo insha allahu taala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. naam. alaikum salam. waliwo abamanyi babiri bona baseeka babadde olinga ayogera nagala nti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti naye ngaoli omulala nedda babadde ku nsonga eno bano abaddamu nabakuba njiri seeka omulala agamba enjiri ekkirizibwa ate omulala agamba tekola tekkirizibwa. oli agambye nti ekkirizibwa n'aleeta obujulizi agamba mu kitabo ki Bukhari. kati oli n'agamba nedda ekiri tekkirizibwa. oli n'amugamba okumanya ngaekkirizibwa ku mulembe gwa nabbi waliwo omusajja eyajja n'amubuuza nti nakanyayenzi naye we yamaze okwenda ewammwe ekibonerezo kyekiriyo. nabbi n'abagamba nti muleete ekyammwe tukole tusome. kati oli wabadde ng'anunula n'agamba nti awo wennyini nabbi yakuba enjiri naye lwakuba nti okuŋŋaana tebakolaki. ekibuuzo ekyo kigambo ki? ekibuuzo kyembuuza enjiri ekkirizibwa oba tekkirizibwa. ate nfunye obuzibu bwe naakugamba nti tekkirizibwa era ojja genda obuuza omulala naye akuddemu nti bwe nkugamba nti ekkirizibwa era ojja kubuuza kati gwe kikyomatidde nakyo ku bombi. kikyomatidde nakyo ku bombi. kati era kitutte mu baseeka. ala kulli hal barakallahu fiik. ensonga y'okusoma kutubu ahli alkitab ebitabo by'abantu abo okubisoma tubisoma tetubisoma naam bisomebwa naye bidawabit birina amateeka. si buli muntu yenna nti asobola okubikkula ekitabo ekyo n'akisoma. oli bw'aba wakubikkula kitabo ekyo okukisoma ateekeddwa okubanga mu sharia munywevu. kitegerekeka mu Qur'ani yo oli munywevu muyo. nga ne bw'oba osanze shubha ebibuzaabuza osobola mangu okudda mu Qur'ani n'ekulaga ekyokukola. kitegerekeka. amma omusiraamu Qur'ani togimanyi kitegerekeka ate obuukire mu kusoma bayibuli gyotafunamu yadde buli harufu empeera. kitegedde sooka osome Qur'an ogikakase bulungi. bw'omala ogikakasa osobola okutunulayo mu bitabo ebyo. si kutunulayo nga tunoonyayo nti mazima oba tunoonyayo bituufu, wabula tutunulayo okulaba nga bwe tuba tusanze ekintu kyonna ekyetaagisa okunnyonnyola kitegerekeka tusobola okukijja nitukola ki tukinnyonnyola. kitegerekeka mathala bagamba mu abasiraamu muwasaawasa nnyo. muwasaawasa kitegerekeka. tayib mu bitabo byammwe bannabbi baakolanga ki? mubuuze bannabbi baabwe ojja kusanga nabbi omu alina abakyala 7. kitegerekeka. nabbi omulala alina abakyala 7 baku 7. kitegerekeka. waliwo n'omulala nabbi Sulaiman alayhi salam ni mu hadisi nabbi sallam yakikoonako. yagamba olukiro ky'olwaleero la atuufanna ngenda kwetooloola
kitegedde mu kiro kino nina okufuna ejje erigenda okulwana mu kkubo lya Allah 100 mu kiro kimu mukitegedde agenda okufundikira mu kiro ekiramba yafunayo omuntu ng'ate simulamba si mujjuvu Allah namugamba nti weerabidde kitegedde tokakasanga kintu nti ogenda kikola okujjako ng'otaddeko insha Allah yakyerabira teyakisaako kitegereke kakati eno musiramu baba bakukkiriza bano kati bo kigamba nti ayina kuba omu wajibu kivaawa tugoberera bannabbi tugoberera bana mukitegedde kati bwe tujjayo mu mbeera eyo ne tujjayo sigamba nti tukireese nga bujulizi wabula tuleeta kulaga nti newammwe gye kiri eyo ng'era bwolabye nabbi Muhammadi sallam hadisi gye bakusomedde kitegedde ku bantu abaali benzi ababiri baali bakoze obwenzi babiri bayudaaya bakola obwenzi ne bajja eri nabbi sallam nga bamanyi yejja okufunika ku mateeka amagonvu agatakalubya nsonga kubanga eri ewaabwe kimanyikiddwa mayinja gyegali kati bajja eri nabbi sallam amma omuntu aba ayenze akola atya nabbi n'ababuuza mmwe wamwe biri bitya mukola mutya yaye waffe tunoonya kale enzirugavu ne tumumetta ye bonna bonna ne tubatambuza mu kibuga ensi yonna nebalaba kati waaliwo omumanyi naga bakulimba bagambe bakireete ne bakireeta kati baba basoma wanawaali aya ono yali asoma nassaawo omukono nokitegedde namugamba ajjewo omukono awo wakuttaawo bagenda okusomawo nga nabbe n'alagira bakubwa amayinja kitegerekeka kati kyava muki mubitabo kyabwe kati okubanga kijjedde mu mbeera efaana bwetu tekirina mutawaana insha allahu taala wa barakallahu fikum naam naam osobola okuyingiramu mu mpolampola okwetukuza osobola okifuna muli nga tomanyi okwetukuza ekiddirira mu kwetukuza eba riya eba ki riya ate kyekimu ku bintu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti akhwafu ma akhafu bintu byekyasinga okutya n'okweraliikirira ebigenda okukosa abantu ba umma yange ye ashiriki lkhafi eshiriki yekwese bamubuuza yaliwo oyo naga nti arriya yeriya emuntu okubanga miskini azza okusaala essola kulwa Allah tabaraka wa taala naye bwatuuse mu muzikiti n'alaba enkuyanja y'abantu erimu abamu nga bamutunuulidde n'ayongera okunyiriza esswala kitegereke n'anyiriza esswala abantu baleme mulaba nga azanyira muki n'okwetakula nga tayagala kwetakula bajja kulaba nga azanyidde mu sswala kitegedde kati eriyo ebeyingiddewo oba okuyingira mu muzikiti nga bwotuli kati saawa eno ng'oli yandiyagadde okusaala kabuliya nga naye bantu bonna tebasaala bwenasituka omu bajja kumpita wariya awaayi katuule bw'otuula era riya bayingiddewo bw'oleka omulimu olw'okutya abantu bakuvunaana bw'okola omulimu olw'abantu bakuvunaana omulimu tugukola ku lwa Allah bwe tuba bakuleka tuleka kulwa so si lw'abantu kati embeera eyo esobola okukuyingiramu naye nga tokimanyi kitegedde kati olina okwerwanako ennyo okusaba Allah tabaraka wa taala okubanga okutaasa embeera naam
تفضل. وعليكم السلام. السوايا في يبدتي obudde bwakiro agidirisa egamba tugenda mu ssaawa 5. Naam, omanyi wadde nyambako okupima obudde. Naam, naam, kaseera katulatulirasusallama yali agenda okufuuka kabaka era bweyogerera ebigambo biri nti tunakuizayo matirina olugenda ekibuzo kyange kiri nti obwakabaka bwe Saudi Arabia bamanya obuddayo mu bulyo buli nakubaiki nedda bifu n'obwakabaka bwajjo kitegedde bali mu myaka tebannaweza na 2. kitegedde bakabaka bwe Saudi tebunnaweza myaka 2 bwajjojjo wano n'obwammwe wano bwobusinga obukadde. Naam, bwajjo tebalina kakwate na Abdallah bin Salam, tebalina kakwate. Naam, Salam. Naye nga bikusanyusa okuwaana, tebikusanyusa? Bashir, طيب mulekerawo kuwaana Bashir, jamuleetera ebizibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bw'olabanga omuntu akuwaana yoola enfuufu omuyiire mu maaso. Kitegedde, omuntu akuwaanira mu maaso go oyoola nfuufu n'ogimuyiira, si kirungi. Naye nga okwogerako obulungi tekigaana mu Busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogerako naga tilka bushra almu'min, abantu okwogerako ebirungi nebikutuukako ebbali nga babikwogerako, yaga nti ago mawulire agaba amalungi Allah gaba atadde kumukkiriza, ga mawulire malungi. Kitegereka, naye teweeyibaala n'olekayo n'okukola emirimu noga ensi yonna emmanyi. Angambye bwe nfiira wano butereevu jjana naye abantu bakiraba. Jasi olina kwongera kulongoosa nakukola birungi nga basahaba ba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe baali, bwe babagambanga nti oli wa mujjana ng'alinga gwe bagambye nti oli wa muliro, ate ng'ayongeramu amaanyi n'okukisusa. Kitegerekeka nabwe kityo ago mawulire gaba malungi tekirina mutawaana. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba khudh al-'afw wa amur bil-'urf wa a'rid 'anil jahilin. Bw'olabanga omuntu nga mubuyabuya mwesonyiwe, Allah kwa mwesonyiwe gweyongereyo. Kitegedde abalokole oluusi abayimirira ku makubo taba mulokole nge mulokole, ojja muvuma ekivumo kimu kikuleetera ebitawaana. Kitegerekeka, tambulira mu wa ibadur rahmani alladhina yamshuna wa idha khatabahum, Allah yabayita bajahiruna, ababuyabuya kasabata batandika okwogera na salama.
kitegedde ekivumo tekirina kikujjako kukosa kitegedde waliwo omusiraamu omwo omulala asanga omulokole namuga gwe musiraamu jangu olokoke namukuba oluyi kitegedde tokuba luyi yadde akusoomoozezza ate yadde akoze atya weyongereyo mu makubo g'otambule kitegedde na السلام قبل السلام قبل السؤال من يبدأ بالسؤال قبل السلام فلا tudde mu dawusi oli n'abuuza oba jasi nga muli mu mboozi oli najja bwe tuba mu darasi tekigaana muntu kutoola salaamu tekigaana muntu kutoola ki salaamu abagiddamu ne bagiddamu kubanga eri farudhu kifaya bwe tufunayo omu ajanukula bano abasigadde ne baba tebanukuddwe tekirina mutawaana ekyokubiri ne hadisi yetaaga kwongera okwetegereza obutuufu bwayo kitegedde waliwo hadisi ezigamba la salam maa taam tokkirizibwa kwanukula salaamu nga tewali salaamu nga baleese emmere naye mu Luganda gyeri oba siina ddagala lyaki kyokka akyogedde ate tetubuuza bakolaki tetubuuza balya siina ddagala ekyate akyogera naye ala kulli hal mu busiraamu omuntu ali emmere bamutoolera salaamu tekigaana mumutoolera ki salaamu naye bw'aba alina byalya asobola okugumiikirizaamu n'amala obbimira nalyoka addamu salaamu naam faddal amazambi gabanga mangi nga olina lisi amazambi gabala gonna okusabasaba tutawuba olwakatayino oba nogende oba buli zambi nolwakatayi olwakatayino ng'olina lisiti gwogambye ng'olina lisiti y'amazambi buli swala buli zambi oyo saalira nedda tokola lisiti y'amazambi kitegedde just bw'oba olina ensobi gy'okoze awo ogikoledde bw'oba weenenyeza bw'oba okolera tawuba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba nti wa atbi'i sayyi'a alhasana bw'oba okoze ensobi gigoberezeko ekirungi ekyo tamuhuha kisangulawo kisangulawo ekibi ekyo bw'okola ensobi eyo n'ogigoberezaako ekirungi mathala osaddeyo rakazo 2 niwegayirira Allah akusonyiwe bagenza okukusonyiwa neki Allah n'akusonyiwa tomala bituuma bikuŋŋaane nti ndikola tawuba lumu byonna kambigattegatte sobi gyokoze gyokulyako tawuba naam byetuumi nti nkugaye tobikkiriza kwetuuma lwaki obikkiriza byetuumi tayi byonna osobola okuleeta tawuba n'osaba Allah lumu byonna akusonyiwe kitegedde Allah asobola okukusonyiwa naam hadisi entuufu kola ki situla ku ddoboozi
olw'embeera y'ekitundu seka awo basi kale nsaba singa mbeera muteze nafunye ngenza oba nekola nenzigoba mu kitundu embeera eriyo okumwagama mbeera yamaavu kasente kamulaina omusente zikoze eki zikuze naye lwamutegulumiza ekufunamu kale kwekkakkanya okwo tekuba kwekkakkanya. Si kirungi kwogera bulimba ate newegatta n'ensi yonna wallahi zibuze sente zikyalabika wallahi. Ekitegedde bw'oba ozirina togenda nga weeranga nti nze nziraba nze zirabika. Bonna baba boogera nti zibuze sirika. Ekitegedde naye okuddaawo naawe neweegatta wallahi zibuze. Ekitegedde ate n'olayira n'okulayira ate oba yeŋŋombo yakati y'ensi yonna ffenna twogera ki zibuze. Ffenna tutambulirawo zibuze. Ekitegedde teweetaba mu kulimba, teweetaba mu kulimba. Ojja kulimba Allah akituukirize. Kitegereka buli lwogera embeera eyo banga alaga nti gwe Allah takufaako, akulese ate nga mutuufu akuwa. Kitegerekeka katoyogera tobaako kyoyogera kyonna. Kiringa Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah bamubuuza, Sheikh okussa sente mu banka zino kiri kitya? Nga nze sikukkiriza kuzissaayo kubanga tataawanu maa riba. Riba obaokola ki? Kati omuyizi we n'amubuuza, Sheikh omuntu akwata obukadde 100 asule nabo mu nnyumba, namugamba bw'obanga otuuse ku ddaala eryo eryokubanga ogenda otegeeza abawe ku muzikiti, bannanze sitereka mu ssente wa ezange nzitereka mu nnyumba yange era ninayo obukadde bwange. Bw'obanga otuuse ku ddaala erifaanana bwe rityo, kitegereka teri atereka nanyogera nti naterese wano nterese wano nterese wali. Kitegedde bw'oba oterese wooterese toyogera, kisigale nga kyama kyo. Naye asulan aga nti nze sikolagana nabyo. Sheikh kati mukyo tonyumya mbeera y'abantu nti abantu bonna yeŋŋombo yeriwo bakaaba naffe ffenna katukaaba erumu. Nedda tekikola. Ekyokubiri kibadde kya kwambala engatto. Bonna bambala nigina nawe koyambala ki nigina. Bwe kiba ng'okirese tawadu'an lillah, tukugambye hadisi tugisomye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya? Yagamba nti bw'oleka olugoye okugula olugoye olw'ebbeeyi ng'olulese tawadu'an lillah, lwakwetuwaza eri Allah subhanahu wa ta'ala, agenda kukwambaza mu ngoye zaki z'omujjana. Naye wantuyimiriramukwo katono, aye tetokkirizibwa kwambala ngoye ziraga nti toyinaako yadde. Oba mukitegedde? Noyambala eyulise muno eyulise muli, ndi wali wa Mungu, zahidu dunia. Riya eyingira mu byonna, eyingira mu oli ayambala ebyebbeeyi, neyingira mu ono ayambadde biki. Riya mwonna eyinza okuyingira, kibula nti Musama alina okuba omwegendereza. Olayinza okwambala ebigoyegoye ebiddugala, njagala bigoye abantu bonna bandabe nga ndi wali wa Mungu, nava ku duniya. Bw'okikola bw'otyo oyinza okufundikira nga riya ogiyingidde. N'oli ensonga lwaki mbagambye ekintu kino kasatu kikwata obulungi. Buli lwoleka ekintu ku lw'abantu tabu, ate buli lwokola ekintu olw'abantu era ki kati buli lwokola omulimu gwonna tunuuliramu asiimye tasiimye basi kyekyokka. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.